President w'ekibiina kya NUP yatuuse bulungi ekikago kata amasanyu gateba abawagizi be. Ekivulu kya Luna Mubiru ekyakubyeko kata Mama Fina amuse ssente ku stage. Ate abannamawulire b'eggwanga beekokoola oluvannyuma lw'okubanga babasibire bweru ne babagaana okuyingira ekivulu kya Luna. Byonna byonna mu maaso awo nja kubanga mbikutuusaako. Era kati Pulezidenti Yoweri Museveni ye kati ayogera luniga oba njogere ntya, naye nga byonna mbirina mu maaso awo nja kubanga mbikutuusaako. Kugamba kimu nti mukwano oli ku NCK TV era bw'oba nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka komenti yo. Ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako mu bujjuvu. Tutandike n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Ono yabitaddemu eggere okwesogga ekikago tutategeddeko nti waliyo ziti convention, yes no convention, era nga ono yagenze okutuuka nga bawagizi ba NUP bamulindiridde awo enduulu neeraya essanyu nga buli omu ayaayana okuba nga amukwatako mu ngalo. Owaye kambikulage. Katudde ku kivulu kya Luna, munnange kyawedde bulungi era nga munnange yajjuzza namungi w'omuntu ekyabadde wali awo nno Mama Fina n'alyoka amuyira ssente. Njogere ki ndeke ki?
naye munnange byonna nga bigenda mu maaso. Kino kivulo kyabadde kyanjawulo nnyo era bwentyo wensobola okuba nga nkugamba nti for the first time mbadde sirabangako show waneeno mu ggwanga Uganda nga bannamawulire babasibira bweru, naye eno show ya Jaluna yanjawulomukko. Abannamawulire bonna babagambye nti temulina gye muyingira, babadde n'ensonga zaabwe, temumbuuza nsonga ki, naye babadde beekookoola. Bannamawulire bonna bagaanibwa okuyingira ekivulu kya Hajji, bonna n'alumanya ne ssaalumanya, oba ova ku TV kyoba ovaawa. Maama bityo kakoze bro, omanyi kyakoze oba lwakubanga mulimu abakungu bangi munda. Nze sikirabangako bannange ekivulu kye bagaana bannamawulire kuyingira, mugambe nti ye ha, omanyi kyabakoze ggwe bannange. Kino ekivulu bakiyita Sankara Zuki. Maama abaana banajja wa kontenti. Abasazi b'omugambo baddiya, kati mfe tugenda kujjawo emmere y'omwoyo. Webityo byatambudde munnange, bagambye nti mubeere eyo naffe muleke tukole ebyaffe, temutumalaako mirembe. Era bannamawulire we batyo ne babanga babasibira wabweru. Munnange nga tuvuddeko eyo nakugambyeko nti oluyimba lwa Museveni lwafulumye olw'okukolerako campaign 2026. Munnange ate lwaki pulezidenti nga tatandika kubanga ayogera nga oba nkyogere ntya, wabula ono muzeeyi ye yatulema, wulira ebigambo bye kati ayogera nga mwana wa ghetto, oba oyinza okumuyita ghetto youth. Biri bino buli mutya bakyali bange mugamba kimwenna ba blood bange aba silent majority tebabatiisatiisa mugende mulonde Yoweri Kaguta Habura Museveni owa baasi yeyero n'abamemba ba parliament aba NRM tusekiwalinje future ya Uganda. Muli bakyalibe abuzizaako ku bakyalibe bwe bityo Uganda yaffe. Nga tufuddeko eyo waliwo amawulire agayitingana nti Inspector General of Police mbe emmotoka ye yabbibwa. Emmotoka yennyini mbu yeyo yennyini former Inspector General of Police omukulu Martin Ochol gye yavuganga. Kati mbuno bagibbye. Waliwo ebibuuzo bingi naye ansa ntini era nga woowulira. Sooka owulire ono engeri gy'agezaako okuba nga analyzinga ensonga eyo. So, emmotoka ya IGP Abbas Byakagaba official car nno tutegeeze emmotoka y'emuweebwa gavumenti, si zimu ku zino emmotoka ze eza bulijjo. Abeera n'emmotoka eya gavumenti emuweebwa ng'ayingidde ofiisi, then abayo n'emmotoka ze zino ez'obulijjo. Naye kati tutunuulira official car. Former IGP abaddeko Ochola gy'abadde avuga. Official car yo gye tugamba ng'ogenda mu mirimu emitongole. Oyinza ogamba oba ogenda mu mirimu gyo gya njawulo n'ogamba kakozese yange, naye emirimu emitongole nti ogenda mu ofiisi. Like ovaako ogenda Naggulu, ovaako ogendako ku paalamenti, se mmotoka eyo. Abbas Byakagaba IGP omupya. New Vision yafulumizza eggulire nti emmotoka yabuze, emmotoka yabbiddwa. Emmotoka si ya muntu wa bulijjo ya IGP. IGP alina security. Ngugambye n'emmotoka neweekuba ku paakinga bupaakinzi nti erina weepaakinze era esigalako security. Topaakinga bupaakinzi n'olekaawo n'otambula n'ogenda, nedda. Kakati emmotoka ya IGP weeba esobola okubula. IGP n'avaayo n'agamba emmotoka baagibbye. Ng'emmotoka eriko number plate empya eza digital. Jim Muweza yaleeta project yatugamba nti number plate zino empya eza digital. Emmotoka neebwebbidwa within few hours, not more than 4 hours, ebe trackingiddwa era emmotoka eyo neerabika. Era number plate zino zirimu ka track. Kaakati bwe kibeera nti emmotoka eno yabbiddwa, poliisi eyaffe neetasooka kukola kunoonyereza ng'egoberera number plate zino, number plate eno ya digital, neefuna emmotoka eyo neeyita amawulire ga New Vision nti emmotoka ya IGP yabbiddwa.
nga Nappi comedian gwe twakalaba wano eyavayo n'agamba iPhone yange bagibbi n'akola katambi iPhone yange ebbiddwa. The following day netumula ku kitongole ky'Abambega ng'ajaganya essimu yange bagirabye iPhone yange bagirabye. Kakati motoka ya IGP ng'eriko security detail yonna nebbibwa. Nonno n'omuntu abba emmotoka ya IGP muganda wange taba mwangu kubanga twandigambye si papa ayina lo esitwawe emmotoka ya IGP naye si papa ali munda. Twandigambye tulinayo ono omukubi w'ebitabo n'omulombi w'edduwa Seekawumalu naye ayinza okuba ayina amaanyi ago naye omusajja wattu omukubi wa bitabo yali aferera mu nsaasi inakwekweka mu Qur'an nti akuba kitabo. Ate naye era ali mu kkomera. Kakati awo twandigambye ani Franka Gashumba. Franka Gashumba yewa ddiiru Uncle Franka yesi munyaguluzi nti ntwala bitereke. Uncle Franka alya ku magezi ge wa ddiiru oyagala kugenda ku mu office ya speaker kwogera naye enze nja kutuusaayo ntemere zange. Oyagala kugenda ku wa Piero Yulaga ntemera ngenda kuwa ngenda kutuusaayo. Oyagala mu bakati oyagala mu office ya bakati ntemera ngenda kutuusaayo katoye Uncle Franka. Kakati niweebuuza Afande Abbas Byakagaba emmotoka eriwa ani yabbye emmotoka? Afande Abbas Byakagaba tobeera ng'oyagala bannange emmotoka mpya ng'eno wagitidde nti okyolo yabadde agitambuliramu n'ogamba Abbas Byakagaba nakayingira office nange neetaaga eyange. Kiri Uganda naye buli kimu e Uganda kisoboka. Tatwala tugula mmese ya miliyoni mmese bweti nibakugamba ya miliyoni 4. Embuzi nimbuzi emu bweti ya miliyoni 5. Okutambuza ebiwandiiko kuva ku parliament paka entebe emitwala miliyoni 55. Motoka ya Abbas Byakagaba yabbidwa naye Abbas Byakagaba. Salutations to you. Ate munaffe nga tuvuddeko eyo ensonga ate zizeemu. Junior olunaku lw'eggulo Tamale Mirundi Junior yagenze n'aba nga akuba tooki mu diguli ey'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yafunye era n'amulikamu n'agamba mbu waliwo ebitagatta era ye n'agamba nti eyo diguli tasobola gikkiriza naye munnange bamuddiza fire nga bw'obimanyi bibino. Bwe Tamale Junior kikyotegeera ekirala okuleka okuzina mu matako okuzina empanka n'okujjako okusammula endusu nga oli mu kwogera kubaako kalombolombo ka famire yamu nkuwulidde olebeza ebimwa mbu AI ogezaako okukakkanya mbu ssebo abo abaana ba principal ssebo kagambye nti abo abaana tebalina magezi gaddayo ku ssomero ani mwana gwe mbwa gwe olebeza ebimwa omwana ka famire kano golowooza balinga kitaawe yasiruwaza eggwanga mbu nno simanyi advisor naye ng'ali ku musimbi gwa muli wa musolo gwali mu kwenja oyingiramu. Kiki kyotegeera ekirala okuzina mu matako mbu intellectual mubeera waneno ne muliuka musiruwaza abantu olw'okuba mwayiga okuyiwa endusu. Bw'oba owulira nti gavumenti gy'owagira investigation gye yakoze you're not impressed with it, go do the research. Tandikiraawo kola investigation yo. Kola investigation yo teryakuganye boyi. Nete mugenda kudda waneno mulowooze nti akamanyiira akamu okuva mu eyo famire y'Abatamale Mirundi. Mulowooza nti akamanyiro kamwe tekafuneko we kakoma. Nti oba mmwe kamwe kamuyina emimwe egisobola okwogera. Wenna obolooga. Obolooga biki? Gwotuko okumanyira omuntu nti no David Louis Lubongo yayego watulira principal. Gwe ku bwongo bwo obuli awo, obwongo bwo. Gwe tokimanyi nti n'abantu kati abantu abasinga bachuzinga online courses. Gwe tokimanyi nti no abantu abasinga abategeera abasomyeko, people who are busy nga balina busy schedules, they go for online courses. Ojja musanga nga kusomera agenzeeyo nga waliyo either practicals oba nga waliyo ebibuuzo ebyokukola naye nga tojja mulabako. N'ebibuuzo babikolera ku online naye olw'okubanga mwe mukimanyi nti muli babbi
temuli beerufu tosobola kukola kintu kya online kuba naawe kennyini muli babbi nga family oli wano oyasama kyotegeera kimu kya kuzina mpanka kuyu wambugo oli awo naawe oyasamira omuntu mulowooza nina abantu basobola kwogera olwokuba osirikamu mulowooza nina emumukabaka musobola okuddawo ne mutandika okwogera oguyisa mu bantu amaaso mbw ababaana tebalina amagezi gaddayo okusoma gwembwa gwe nfunzi oli nfunzi kubanga olina kitaawo naye ate okyasabiriza nga yatufuulanga nti advisor neera mukyasabiriza gwe n'enfunzi olina njawulo ki gwe masiikiini abali akuza omusolo baba tebakuzinya ettako tobaawo naawe oyasama kika oyo atabukidde Tamale Mirundi Junior ate ono ye agamba nti Bobi Wine abaana be mbu bamulemiridde mbu abaana be tebalina mpisa mbu oli ye lwaki mbyogera leka nkuwa akatambi kakano obeere eno ensonga enkwatako amwe mother Bobi Wine abaana bakuziza bubi abaana bakuziza ng'emiwawa abaana bakuziza ng'emiwawa omwana omuwala nadda mu bantu n'aleekaanira abantu bwatu n'ayimira n'aleekaanira abantu omwana omuwala n'ayimira n'aleekaanira abantu yonna n'abikkula enkwawa zonna enkwawa za black omwana yena yina enkwawa za black omwana n'aleekaanira abantu bwatyo olw'okuba bakutikkidde omwana ow'obuwala mama n'abagereka ategeka ebisaakaate mutwala kyemutwalayo abaana mutwale abaana mu bisaakaate omwana ng'ayiseko mu kisaakaate kati tasobola kukola ekyo owuwo kye yakoze ono simanyi oba ye Kampala abeera mu bakazi buli kaseera omwana apositinga bakazi omwana omuto omwana akasagazi oba kamutandika akyali mwana muto abeera mu bukazi buli kaseera ebifaananyi byateekawo positi za kisiru z'abakazi akwatirira abakazi wetutayogereko tetujja kulaba bano baana boonooneka tugenda n'obbagambako oyagala bwa pulezidenti naye n'abaana bennyini bakulemye okufuga omwana omuto ali mu positinga bawala omulala awuganira mu bantu mbuyagala bwa pulezidenti yes ffe tuliwo kubanga tobaleetera oyo naye eyo opinioni ye bulijjo nkyogera nti buli omu ali entitled to his or her own opinion oyo naye bwatyo bwakirowooza agamba nti mbu Shalom essanyu yayolesa lingi which is okay mbu naye lwakuba taata we muntu wakitiibwa muntu kwegamba wavunaanyizibwa nti omwana naye yandiyolesezza omutindo ogwo oba kitegeeza nti yandisituse n'aba ng'akuba mu ngalo naye nti n'atawuganira waggulu w'abantu enduulu gye yakubye mbu kyabadde tekisaanidde si bigambo byange ate n'addako eno wa Solomon Kampala agamba nti ku myaka egyo mbu Bobi Wine yandibadde agayidinga omwana oyo n'aba nga ava mu bintu ebyo byalimu yes nti okudeetinga it's okay but nti alina okukitegeera nti this is Africa mu Africa omwana baba ku myaka gya Solomon aba akyali mwana muto nnyo naye mu bazungu bo omwana asobola n'okudeetinga ng'ali ne mu P1 kubanga bo bamanyi nti teri kyamaanyi ekigenda okubaawo naye ffe ba Africa agambye nti ye ayogedde nga maama temumuvuma temumutwala bubi nti naye nga maama alaba nti ekintu ekyo mbu Bobi Wine yandibadde agayidinga abaana be oli ku NCK TV kugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga kekadde obiringa subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna wosinzidde mukwano wabanga tuna subscribinga era nkiddamu ke kaseera obenga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga leka comment yo ebisigadde butereevu nja kubanga tukoma nabyo temuvaawo